nange kanyemereko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukama mulungi ekiseera kyonna soka kwebaza Katonda kubeera nga ntusira ku lunaku luno nga ndi mulamu era nga namwe muli balamu. Simanyi bulungi kwogera, manyi kuyimba, naye ku luno kanewalirize era nsooka nange n'akagero kano wammanga. Sabisa Kisemakula kojja wange twakula naye ebuwaata awo kyalo. Margaret Nabatanzi mukulu we yanzaala naye maama ye era galabidde buwaata, naye nange nina ebizibu byenasanga nga tukula sisobola kubikola ki mala gabiisaako maaso. Semakula nona mbeereddewo mu bbanga bwe tubadde ffenna mu buli mbeera, era bwe twali tusoma waliwo ebyansomooza nga nze nga bwe ngenda ku ssomero ndwayoko. Kakati ye nga yasooka okukola ki okudda, naye ng'embeera eyo wegimanyi ey'okukula abantu afumanga ewabangawo ebinyeebwa, kati ebinyeebwa ebyo nga bateekamu entula. Akati bateekamu entula ezo Semakula nga wasooka okudda nga akwata entula ezo n'azigyamu. Tukira ekinyeebwa ekikoze ekyeramba tegedde. Kakati nagenda nga ndaba waliwo ebinnya ne ngamba ekyange kirazeewa. Kati nenzirayo nembuuza lenyani nenzija kati nomwe ebinyeebwa ebyo nabiseewa jjajja weti jjajja entula kati zirimu. Awo nwe namanyira nti mubeeramu ki. Kakati olulala abikwata nange nakola ki nabinyenyanyenya nti era nebizaawo twali bubi nnyo 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 era nedda bannange nayogedde ngayogesa oyala tuyitireeyo yala omuwulire oyala tuyitireeyo gatuyitireeyo katize kanyogere ndya tuyitireeyo nafuna omukisa omulala osanga nafuna naye kati andekezi kuseeki tumite emboozi munnange ng'anyenyanya kinyoobwa webikke kakati ekinyonyo kize kimugoberera nnyo. Olulala bamuyisaamu akagogo kamanyi akagogo kano naye nga temwera binaku za mwezi gameka muserena isaba mujje mumpakire kale mujje temuzitundibwa wano ate nga netekitigeziri malayo emboozi okuwayiriza tekukkirizibwa munnange nga bakwata olumu nga mukaddanyiga ng'akwata ssanja. Essanja mulimanyi akagogo akavuddeko alaba ebisusi sikyali awadde ku ntula kitegeti ye yali ennyama y'ebiseera ebyo. Kati ng'akwata bisa kiwoominga nga bamusiba nga batusiba fenaki kati baba bagenda okukoleza bati yasema mudaga ize ngaze nga bamujokera bwereere so kakati ebintu ebyo byonna byatukuddwako batukola ki. Ekirala manyi yalina ewajekalinga kyali twalina kojja waffe wano yali akola mu BET wano wakyali BET yali supervisor. Kakati ng'alina ebipapula byeleeta Semakula era eyo nga gyakweka ki obuntu obulala nabwomanyi sijja
kwogera nyingi yasooka kukola nga bwe yaŋŋambye era neebaza naye omulimu bino gye tukoze emirimu tusobola ogambe tegitendwa ate yasookera mu kirombe kuba mayinja tuva wano sereti mumanyi sereti research at 46. so kakati sebo neebaza okumbererawo mashini yagigula mashini yazigula nze oyo omulaba n'omwami Keti ne Keti mwebalizaamu kubanga lwakuba nti akalenza nali mpabyemu nga mpabye nga ngenze nga olwokuba yakyogedde kujja wange naye nansala gweddamu amagezi jangu enkya netugenda ewaka mu Diamond Production sibu nebaza kujja wange okumbeererawo wandala ekkubo byonna bye nakusobya nsaba onsonyiwe naye nga kali akaboozi tonsonyiwa katuufu so nenzira kumwe bannange benaabaza okubeererawo mwebalinyo mwebalire ddala nsaba abawagizi bange mwenna nga bwe mwambeerawo olunaku olwasooka ne ku luno nga mwenda nsaba kukiirage nsaba nja bayimbira ebituufu nja bayimbira ebirungi nja kukola buli kimu kyowulira ekijja mu ssente zo ate nga njagala kusanyusa kuba tukyabaagala mwatugererawo nga tutandika tokuba temuntunulira mwatubererawo tiketi zitundibwa twebaza MTN Uganda nze kino kino olabera kampani bannange mukikubereko omugalo kuba nenjagala guno sikwekudde okusoosa okwoteekamu sente nze nakyewuunya mu bano kubanga bano bamaanyi okubeera nga nafitinga ne basobola okunondayo omulundi nakyusiga ne bagamba nti hajarona mubiru mu mpologoma ezigwanirira music wa Uganda naye twewaddeyo okubeera nga tumuteekamu ku sente waaw MTN muli bakabiri so temutukowanga ayagala okumbagira mu ngeri endala era ngayita MTN onyiga ash onyiga star 170 star 15 ash yes awo nno ojja kubaga wewangulira ne sente ate zonoonywa muki abanaye mutwagala mbakubireko mu ngalo ojja kufuna akayimba kange ate wewangulira ne sente zonoonywa oba zonoolyamu ng'otudde n'omwagalwawo ate tuddayoka kubanga kuteba ate Keti yatuteeredewo ebyokulya ebyokunywa tebo ya miliyoni 3 ate osobola okugula oba tolina miliyoni 3 awamu osobola okugula n'abantu ku mitwalo 37 bwe muwera abantu 8 muba mukitegeeza nti mukoze ki tebo naye nsanyuse nnyo bannange buli omu nsaba obuwagizi bwammwe ate nga ku Momo Pay onyiga star 165 star 20 ash yes awo nno akataako bakatuwadde nga batusalirako ffe simufunambula naye batuwadde batuddiza ekitegede tiketi oba okifuna ku mitwalo meka 10 ng'oguze booto mungeri bwekyo simanyi nnyo okwogera bannange bayimbire ngenda kubayimbiramu naye nga nebaza n'abamawulire bannamawulire bonna mu buli ngeri yonna buli omu akoze kyasobola nsaba tukumwa mwenda banaye mundabirenga ddala tukikube kati byongere kale tenyagala okwogera kakati nga bannange mmaliriza nzirayo waggulu nga nebaza MTN Uganda na buli omu yenna